Ako kalaba kubakyala kasumulula byonna ebyasiba ate ku musajja nekanywezamu nendeke wala Vivian watugana tolina byasiba Vivian tolina byasiba neke genda maaso kakozesako katamanyi abusungu kasumulula byonna ebyasiba then ku musajja nekanywezamu akitegedde agamba amiina naye muleke bajjukize ndi kabusungu tutambula nako wano kwabali understand Monday to Friday kekatuteekamu ensimbi netunyumirwa netuba tusaka ebyakabi gwaketa kagenda ku dduuka eri kuli okumpi obagamba nyalo kabusungu walagi obwasityo osobola bagamba nyalo kabuusu genda obagambe neeke yaŋŋambye kabusungu kabikola wano kabi ate omuntu ogwenyinza okagaana ali balinga babiri omwana omuto omwana ali wansi emyaka 18 tokigezaako n'oyo ali mu motoka ng'avuga ate sijja kakugana ng'ovuga kagule kateeka ebbali awo bw'otuuka nywamu ate owokusatu asoboka waliwo sandaliyo ndi wale ashiramu abasiramu webbiriramu olubulu era bigaya webbiriramu ate gwe akagalo kasuubula ojja kuyita ku namba y'essimu eno ogenda gikubeko obukubi oba oli Jjinja oba oli Fort Portal oba oli Masaka oba oli Luddawa bwebagamba DJ Neke yaŋŋambye etwadde ku Mandoso n'agisoma sangulamu ya ex girlfriend kuba tekyalina mugaso teekamu eya busungula gikuba yina omugaso ejja kutaasa mu budde buneeno ekyana kitafu bbi teekamu ennamba eno gwajja akagala mbungi teekamu noti 752 24 88 6 ingisomye ntya noti 752 24 88 that is 0752 2488 60 enamba ejja kuyambamu bujja mu maaso eyo nywako katini bw'oba oyagala okusungula mu nnyiigamu onywaka busungula gye oba wakyankalanyemu n'omuntu onywaka busungula gye obusungu ne bukakkana tutambula nako Monday to Friday nga katuteekamu ensimbi ate genda okanoonye kawooma bw'oba okanywedde totambula kasota mu kkubo Vivian togwa myala waliwo emakiri nali emakiri olumu nensango bye nga agudde muwala ng'alina akakebe naye nga tekaliiko lebo yonna nemubuuza kati koonywedde akakukubya ekigo nagamba mbu bakayita white girl tonya white girl abanya white girl bagwa myala nnoonya kabusungu kabusungu bakola ki eri abakyala kasumulula byonna ebyasiba ate ku musajja kanywezaamu ndamu awo ku basajja bakola ki kanywezaamu wano Pauline Florida angambye mbagala nnyo ba guys mwebale nnyo kutuweereza Vivian Tendo mbadde mwagala gwe mbadde ninza nemesezza okwebaka uno waliwo omukyala mwita Pauline Florida wa Manhattan Guest House agambye toba customer wa week Ladies and gentlemen, oli ku Mandoso the big 89.2 CBS FM abaliko understand njala kubebaza mwena abe komite ku network kubeje twatandikidde mpaka bwe tuli wano katikati muri banyi nnyo message nziraba zikyayika naye we tuogerera kati ebintu bikyusemu basebo ne banyabo beautiful Vivian Tendo kati abasajja ngako bane MC ali ku bitibale DJ Mokasenga ali Boston Massachusetts eyo ali ku bifananyi bya download agenda ku making sure ati buli kigambo Vivian Tendo akiteka ati recordinga bwatyo mala gali yeye kulayi buza ku bantu basaba basajja kabaka abawuliriza CBS FM boli mutya mwasuze mutya kuba budde bwakidde kansubire muri bulungi enze Vivian Tendo wabali kulabika kutunzi ne Vivian okikola otya Vivian ddala amazima gwe n'olabika ddala babotyo zalazo zange tonkubyaga yaye nga afuluma studio ajagala bakube Vivian abantu bangi abeegomba abantu nga mmwe abali aba celebrities mu inspiring abantu bangi omuntu yandiyagadde okumanya Vivian biseera by'eby'eddembe akola ki guggo gutya omuki omuzanyo gwa Vivian nze wembasiri wano nti oba nina interview studio nga tubijjewo awo kati nze I deal in furniture
atwengula ekitanda nga yaba kitestinga mu 1 2 1 2 tetutestinga kuba biba tuba tubyesiga tugula furniture alo business omukazi zagamba kyakola kitanda omusajja agula ekitanda kinagala tugezese nawo bakigumu tunyenyenyeemu ebyo bikola achawo ngakula kulala naye batunda era tuli bangi so oba okkirizibwa okugezaako ewala naye bibya nasobola obagaininga n'omuntu nemuyomba bulungi n'omuntu mwana ebeeyi no nedda tetuyomba nze simanyi kwereega era nga bondaba wano bwenkugamba a certain amount ne tutakkiriziganya you're free to buy where you want to buy ng'ogenda ewalala yes naye ndowooza ekibeera ku gundi ku shopu yo oba ku dduuka ali wajjula wati abazze oggula batazze ggula bonna nga babuzaabuza nze kasita mbeera nga nkifunamu sirina buzibu Okay. as long as oguze kuba oba onsapoti nze kyemba nsinga okwagala yes ng'ogyeko ekyo kyekirala kyokola bibya byebyo kubanga okusoma kwaggwa opozi wa graduate na nakye course niize era kyogera kusoma kwaggwa waliwo ekiddako awo okusoma kuwedde endongeevu si yagikuba agikuba okusoma kuwedde kati endongo gikuba okusoma kwaggwa yes bizinensi emirimu okola wanyi maama kati agasobola kulya enyanga kedo asha nkyali nawusia okyali laba nno nkyali Vivian Anti. bwetuddako mu ndongo nina ekintu kye nayagala ennyo ennyala mba nakigamba waliwala oyo nakimugamba munjala nnyo ebirungi yes weyagaliza gwobeera gwe obeera nze ndeka toba anyimiridde njala nnyo ebirungi naye nange era siri mubi nnyo atoli mubi wa nti nayagala oluyimba luno bwolwawo bwolwawo wezeza emyezi 3 nalwagala nnyo gisukamu kuba twaluta Feb or January era trust me bwoba oyina eyo gundi song boost eyo gye mutulakingirako ennyembe akakantu kamu akasendi nti kakulaga nti delta CBS luza nalwagala nnyo if like kyenkusaba sina bibuuzo bingi byengenda kubuuza keep doing this keep doing this video was on point gwali agenda ku YouTube genda ku YouTube tekamu Vivian Tendo music page eri awo erikaka beautiful eri ina background ya blue kifaananyi kiri awo nga omanyi Vivian era subscribinga na oluyimba bwolwawo olabe n'olupya genda subscribe njala banyi kwata ina mulimu obudde bunayinza okwata ina ali Masaka ali Ludda toyinayo ekisho atayina ngeri yagenda ku supportingamu streaming a music oyo genda ku YouTube subscribing o streaming genda ku Spotify byonna gyebiri nkwegayirira oluyimba ojja kulaba enjawulo abesere omufuna ensuuka kyuka ziri ezaaliwo mufuna setback namudde mabega but walinya ddala kyansanyusa teyadda mabega nakati ni data disappointing nga totya wale nze ngulira ebyange nzikyebuya mikwano ngulira mazima amaze vile nkubulira nzebuya mikwano bubunjira ngulira mazima negakayirira obwana ono babusuubu ngubulira mazima negakayirira bwebagakayirira gwamanyi ndiko obusungu bwange Namuko mulabe obusungu wabukwati. ndiko obusungu bwange amaze ngulira mazima nga sitya gwe walinya step in terms of video audio. I love that. Investment in music. Production yachukira ddala. Kyenyinzo sigenda kubuza bintu. Ojamu buza sebo. Oyino mubuza kuba lero bozingira bilala. Guys, lero nyatubereko different. Kuba kati Vivian Tendo. Oyina radio gyo baddeko ne bakubuza oyine nyimba mmeka, ne bakubuza kapyati. Yatogere ku mukwano. Togereko ku mukwano just. Ubuyimbe. Oyimbye omukwano Vivian. Nendala abakazi mwagala ki? Just it's a big question. Oli musajja. Ndi mukazi. Oli muki. Siri bakazi. You're representing the fellow women out there that are listening.
tulumiddwa emitwe olabona asanyuka ngomalira ekimukwata wamati bakulyako majja ozimpa ku wiliyo sizikusika mu nsawo naye nomala ate noziruka ate lwaki mba sidduka ate lwaki odduka bwe mala okuzirya mba nkolawo omusajja alemezaamu omukazi yakuba pepa naye bannange tutemu byamazima byatene abakazi mwagala ki omusajja agenda nakkolera buli kimu nyina pasita mukwano gwange pasita musumba yakolera mukyala we buli kimu omukyala n'amaliza nga alina wacapati ayinza oba yali alina kyatakola nga ki Vivian abakyala mwagala ki kantulenda bulungi wano mutunuulire bulungi olaba by the way there is this thing olaba kati nga bapasita abo oyinza okwesanga yefuula bize buli kaseera yebeeza mu kyaki mpola kolide esoose bize nga yefuula bize yebeeza mu kyaki yebeeza mu kyaki nga yefuula bize is the right word ng'abaana babusungu omukazi asiiba waka yekka probably obudde bw'ekiro omusajja abasimanga mu overnight like si kibi naye ate oba tolina kisusu anti watagenda mu kyaki kusumba ezaredi tezigenda kujja emmere tegenda labika waka gendako olumu n'olumu waliwo abatapangisa waliwo n'abatapangisa omukyala akola n'akuma mangu ewaka omukazi nga tomuwa budde lakyezwana kubanga kwefuula bize kwefuula bize that is one kuba kati ekyo tosobola okitereeza kati walewala ekitegedde nti kati obudde bwe mbadde muwa kati kyekirala kuba sente ezikuwadde olabika bulungi weyo point endala mutole mukazi sirika bagiŋŋamba nnyo abakazi genda maaso olengera nti wali oyinza okuba oyinamu akasente kono kakuŋŋaanya kimutuka time nga yalina goals ze nga yomu nga yina ebigendererwa bye nga tebimakinga na bibyo oba si kyo omusajja nga wavudde ku bigendererwa bye omuntu ayinza okuba nga okyepati oyo mulaba nkubuulira ng'ayina ebigendererwa bituufu naye buyinyi potential ebiseera ebisinga omuntu yetaga just support musupportinga muwa motivation nomumotivating okole afa abasajja twetaga motivation wetaga motivation buli oluzinga morale eyo ova ku track banyalanzireyo bantereza ova ku track ate wano era nawo ali musumba alina okugamba nti busungu siwaabo kati ajako budeke kanya obusungu neyigamu naye Vivian tukozesanga example lwensonga yo representing the female abakyala abali eyo kiki ekiyinza okukyayo omusajja mbutuufu n'owulira nga gaayo yakutani n'owulira nga omusajja yakutama waliwo abakisusa naddala bayo olaba okulimba buli omu alimba kuba n'abakazi balimba naye ate waliwo abakisusa n'akiteeka ku leve endala okulimba okususse like normaling nange kenyini nsobola okulimba bada mwe mulimba anti naye nkubuulire ate mulimbira ddala tolabangayo omuntu alimba nga musajja Vivian oleka olimba aze sirimba kati obulimba obususse kikukyayisa omusajja yes kubanga mba ndaba nga oli mukunfuulinga mba ndaba toli mukumbalamu magezi ng'olina amagezi go nina amagezi gange ate gondaga nti wagenda ku ssomero nagenda ne ku ssomero diguri yange nzirina sebo onimbire diguri nga temanyi ba mukwano ezo olina okugimanya omusajja asomyeko ku musajja asomyeko n'atasomyeko genda nani of course asomye zino qualities zeneka z'abasajja bange jakulawo babajjawo bagenda kusomera bino ebinya biyembe zekyaliko era yogere nkyaliko naye musa akyaliko njaliko ku gaana musa ebitabo bijjamuwa basomanga nange ndi graduate oyagala omusajja asomyeko lwaki
kubanda byeka abasomyeko naye nga beeyisanga batasomyeko abo kale tebabulamu abo tebabulamu nenjagala nnyo omuntu nga tukwatagana okitegeera nati Vivian nsobola okuba nga saasomako ebyomukwano ebyomukwano tebabisoma n'okukwatagana bwetubeera kapo tetulina beera nga mukwano gokka gwe twogerako oba okitegeera olina obba nga onzimba because yes dating kitegeeza nkwesize n'obulamu bwange you have to lead my life because you're a man kati ate mbeere naawe ng'ate nninga nze nkutegeerera okitegeera tosobola kutegeerera musajja wekiba kyetagisa naye nze simanyi nkuze ndaba omusajja yalina okukola ki okuleadinga family oba okuleadinga mukazi we kati mbasagala no honestly nze nkuze ekyo si kyendaba nkuze nkimanyi omusajja yaleadinga omukazi okitegeera kati nze mbeera sagala ate mbeere na muntu nga ndabika nga nze mutegeerera you know Nebofuna omukisa ngogera kuba leedi wange. Omukisa obo mba njagala ngamba yamuka kumuwa ggulu. Busumu. No. Busumu. Mbona umuza. Olawe position ya neko yo. Yete kawala. Wala obaje bawanduka cyane. Abasika bawanduze kandi bayogerera wala tuli wala. Kino cyende ndakanda bo bonasigala ko kandi bo bonasigala ko sala buli. Vivian. Bya sala buli. Wakati obude bulaka bukedde abana bazukuse. Omusajja yandi kutuukiridde atya wabayi n'ebigambo byagala okusonseka ebyomukwano. How best could it be? Wale ndieno bane kalyeri oba ono mwami abudita abuddigito. Ono yawanduse oyo kati ulida bakubate bwenkugamba mbanga obusiza abayayi. Yes. Okay. Lero tujira ko sibyo nacho lijja bituwa. Osogamba osotunonyiza nga bibiri. Nze mutabanya wa Bekiseke wato. Wabo wanduse ndakaka. Nze kisokera ddala. Sagala muntu approaching a direct like nojja n'otuukira ku nsonga njagala nnyo omuntu ali canning ate ogenda kulya sente zange abagala tuyita njagala nnyo omuntu ali canning ate bagenda kundyako sente appointment ku appointment ogeze wale kyaliko nzebuuziza abasajja bannange sagala ebyo bintu bya muntu ku accessinga natandika kugamba send me your pics. I find that so disrespectful. Sikuimba sikyagala njagala wakiri abasama jemo bawanduse jemo command send me your pics ate bagala ebifaananyi abo send me your pics. Simayanga, when can I meet you? That's a no for me. Abasama naye kati bifyade ebintu waki mu bikalu by'abakazi wemanga mutuufu kwagadde ate lwaki oyagala onninzo creative story ndanaye like hii yabeera muyiya economy tekola ewange njagala ojja nimbe ŋŋambe njagala ebitanda 5 njagala gula ebitanda 5 nja kuwa attention yange mu business oba oŋŋambe nyina show wano ne wano njagala kuwa show nyawo like sigamba nti oba onfunye but oba ofuna attention yange oba kitegeera kyeŋŋamba toyinza oba tonfunye physically naye ofuna attention yange nsobola okuwa obudde and you never know what comes out. Ekintu kyokugamba nti ndala otalafiya indala njabigula katira kyera biko neka lwaki ojja lwaki obampuya nga tusobola okutuula ne tuteesa naye nga Vivian nze nsobola kukola kino nakino nawe mu by'eddembe akati Vivian ekyo kyekugamba esaga muntu beera direct okuteesa genda mukyaki. Ladies and gentlemen, okyali ku Mami so the big 89.2 CBS FM night radio abaliko understand tulina Vivian beautiful Vivian Tendo bwe tulina olunaku olwaleero tulina project tugenda kubanga tupremieringa olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo naye nawe tujja kuwa omukisa mu maaso wali obeeko kyobuuza ku Vivian Tendo leero twagale tuyiteko ku saidi eno kuba y'omu ku bakyala mu Uganda abayimbi ddala ziri ennyimba ezitujja mu muudu abasajja njogera ku mukwano bassebo ne bannyabo. Vivian ekirala oyimbye ku mukwano abantu teri wali ofunyeko omuntu akritisayizinga ku nsonga z'omukwano
oli n'avaayo n'agamba nti Vivian wayimba oluyimba bwe luti ne bwe luti ayinza okuba nga takuritisizinze naye n'akusiima mu ngeri emu ebira n'agamba Vivian wayimba oluyimba bwe luti ne bwe luti naye oluyimba olwo kwe nafunira omwagalwa wange oluyimba luno bancawa lwa nsonga lwa bigambo bye wayimba mu luyimba kyali kibaddeyo ku luyimba ki waliwo eyangambako oluyimba lwa gwe wange neka tulunze ku gwe wange gwe wange I think gwe nsinga okujjukira yagamba ki yangamba yalina oba misunderstandings ne girlfriend we obutakkaanya bwe yamuweereza ye bw'agamba yali mwami yali musajja yes bwe yamuweereza oluyimba olwo simanyi oba bayamba lutya naye yagamba oluyimba lwe lwazza mukazi we ne luzza omukyala ewaka kampulira oluyimba luno tukomewo You're beautiful and sticking to my words, yeah. Consuming and talking to my lovely human being. Every time when I look into God, now it's like a something more regular. Number one, what do you want me to eat on? Ting up, to come and stop talking now. Oh, I am the to my lovely human being. Every gambana naisenga soko vorekulo nyamba oralelo wali wangambito itaongo hutinga wabayenze kulinda zija gwe wange wama king of my life. yalivya mukazi we mugenda sala yawulidde ku basebo ne banyabo kyali ku manuzo tuline Vivian Tendo olunaku olwaleero waliwo omwana bamuyita DJ Jemo Kasenge ali Boston, Massachusetts. Agambye Vivian Tendo agambye asaba kolabo yali luddawe ali Boston, Massachusetts. Massachusetts ya Boston eddala Massachusetts yabbawe mulawe agambye ayagala kolabo ya Vivian Tendo ndoza jayita mu management so kuli jakuwe namba ya management mukwatagane naye kutambulizo kwa nkola project ayimba ke kana kaza mukyala wa munne omukyala yali agenze kalike kugambe byo nikagambe jebo yadi yavuddeko ku lugendo ayitidde mu music mu musere kolabo wajja musere bamusere kuba ina byagalo lisaawo mujjeko. Anyway, Vivian, era tukyali ku nsonga zino ez'abakyala. Wale kati ninyo ndabye video ya luno oluyimba gwe wange. Who shot this video? It was Medimen Ndudo mulaba. Sure. Yali. Bayi Ndudo la Medimen. Yali. I love video yashuta. How do you come up with that idea and kakole kone Medimen? Abantu ngabo batajja ulabika. I think yali idea ya management. Ebisera wali mu route. Yes. Kuba oluyimba lwa 2019. Okay, kitegeeza route ngati mu batula ne balonda Medimen. Yes. Wanyusa okuba mu route.
Twenda kyewejjusa. Mbamanyi wejjuza nti olina ekikyamu ku bwongo. Kubanga ngubetwogera amazima. Nkubuuza mulo wale. Ejjiko njiyita jjiiko. Bwogezako nga nti wejjusa olina ekikyamu ku bwongo. Kubanga kyendabye progress gyendaba. It is good. Thank you. Kyewejjusa. What is different now? Kuchitali mu route. What's different now is that nze kennyini ng'omuntu, like, I have a very, very clear picture of what I'm doing. You engage in everything. Yes, I engage in everything. Right now, nchimanyi nti oba video ennungi erangingira mu ssente bweziti, audio ennungi erangingira mu ssente bweziti, the promotion za channel music waito ina mu connection ziri awo. Omanya nti wenjala pushing oluyimba nkola bwenti ne bwenti ne bwenti. Kale kyo nchonyiza obutamanya buli kimu, but at least babaawo byo kiri more open than the other time. Kubanga luli olaba nawe bulabi luyimba nga luplayinze ku TV nga toyina abandi bababira nyawo. Ogenda otuuka ekibiro nakirabako kankyogere. Nakirabako nakufumita ebyo. Kubera nakirabako washiba mu kubye nawulira emboozi sigirimu. Era nyomya ne Vivian no nkubulira nti abayimbi ebiseera bisatu abana clear view. Ya video bagishooting the center maker. Tamule kati wano booking za shows. Yes. Bakugamba we still paying the other bill, the other good sense that wakola. Kati muyimbi asigala yalowooza asasula mabanja ga video eri naga sasula mu video negwa nga video ya milioni 2 wa milioni 15 na video ya milioni 10. Bambi naayimba olumu ne ku receipt kuno baba ne receipts za mirundi 2 receipt box yakuba receipt nagamba show jimbidde kakadde kumbe sheno receipt era eriko milioni client oli yayina eriko milioni 2 gwingo muyimbi gibakulaze receipt gyogeze nayo yoyina gwe kwa receipt muyimba mwako receipt copy nabo ne basigaza olumu bamulagako kale bamulisako kali bamulisake bayakakadde tonatuuka wali eyo yimbira kakadde yimbira mitwala 5 bamutekerawo ekifaananyi kitaliwo. Tumimi bambi naye olumu yekumira wanajira kye batusinga wali munajira mutekerawo ekifaananyi kyekyo kinnyini kyali. Nali ndaba interview ya Kendrick Lamar rap ali awo USA ng'agamba nti abayimbi balina okukimanya nti record label oba management eriganga bank nti bank osobola okugenda n'ojjayo ssente z'oyagala. Omuyimbi ozijjayo otya nti omuyimbi osobola okuyoya buli kyoyagala. Ennyumba eyakabi n'ogibeeramu, emmotoka eyakabi n'ogibeeramu, engoye ezakabi n'ozibeeramu. Naye engoye ezo n'ennyumba ezo oba ennyumba eyo oba emmotoka eyo balina ssente we bazijja. Kati omuyimbi era alina okugenda okufuna management ng'okimanyi nti eno banka nti bakuteekamu naye balina okujjamu ate baba bakujjamu bakunyuunyuula. Wale but mpaintingira ekifaananyi ekirungi nti mmanye nti njasasula interest bweti. Ekyo tekisoboka mu management. Nti management awo talent beekulemye managing. Nati labayo wale nti mmanye let me tell you one wale wasoma human resource mu yafu bya computer science. Emanchi kuleetera nti bwemba njagala okudelivaringa ekintu kyonna oba nina business jinjagala okukola njagala computer ne delivering ekintu kyonna. Femwe ekyala oba oyagala aba Vivian Tendo ba performing bya computer engineering ennungi bya computer performance appraisal. Bwe njagala computer ne delivering ekyenjagala nino okubeera part of it. Alina nenjiwa task role yayo nebeera nti njirekera olumu role nengamba nti do this njicommandinga nemalo gicommandinga nenjireka ne performing nti omuyimbi ono nti alina okubeera part of that business. Nti Vivian Tendo fine mutaddemu ssente ngenda mulaga zigenda vayo nga bino business yo nanti kati neka akokerekeramu mucommandinga nga nti yo business yo nayo into ino sasula kino ensobi gye tukola wana Uganda niyo nga tamanyi twegezi nga bayimbi bano tamanyi ekyo kyo kibi. Naye kali eri kati kankubulire business yonna yonna kati omuntu nga Vivian nga product toyina mubuusa bino byogera naye tulina byogera naye kati ngeri Vivian ye gyakitegedde nti kano bakeerekera bo nga bamanager nga company ezo nti tusobola okwengeji nga Vivian Tendo naye wano bwe tufunira bwe tusinga okufunira tetukubuusaawo fenaffe tusobole okuganyirwamu. Kati goze management skills wezitambula ayagala kukuumira awo nti anti kati ono yabuuka
kati Vivian Tendo ye yabuuka nti Vivian Tendo wabuuka n'amanya nti wale kati wano sente wazijja oba ogenda tambuza ekikyo kwe kubuka kwoliko kati nti kati Vivian Tendo akyasobola okutambuza ekintu kye amanye ngeri kitambulamu lwasonga kati wabuuka so nga singa sikubuusa nga nkyakuyina wano eno nga nze Prince Oma nga nkumanejinga waliwo ze mu bimanyuso si yammwe anti kyekugamba olaba nti bwentegeera nti olina ssente omuntu alinamu ssente tamanejingika nti nja kukuumira olaba kampani zezisinga ziraba ne baklayanti baabwe n'abaklayanti abakozi baabwe namulaba nga abakozi bakozemu savings neziba mu musala okumala emyezi nga 3 nga baagala bayonoone savings ze bakola ziri savings ze bakola bamalozonoona omuntu yenna alina ngabadde babasasula walina okubaawo obukwakkulizo omukozi talina gyagenda omukozi abeerawo kampani bagibanja ati negendo business era negendo reklama kasa yabuuka n'amanya nti eno ba era takyagala kintu ebintu byabyekwasagasinga ono brand ndala nnyo muyimbi business ndala nnyo there's not something good okutegeera nti abantu bafani otegeera nti Vivian Tendo alinamu kasente alabika bulungi anti nege kiri bwe kiti alivinga obulamu bakuba manager abaffe ab'e Uganda abakola ebintu ebisatu agala nyonyota omuyimbi agala akozesa omuyimbi ekyokulala agala azimbire ku mirembi naye waliwo bamanagers abali professional nti ng'omuyimbi ajja funa percentage ye ne company fune percentage yayo wano tukikola mu bukyamu era abayimbi nga Vivian bwe babuuka nga beetegula kyokola kubuuzizza nti obulira otya kati nga tokyali ku route n'otugamba nti sejjusa in fact nkubuuza wejjusa okuva mu route nongamba ti wejjusa waliyo agamba mwana nejjusa singa nasigala waliwo byesitasobola kati kukola waliwo kimanyi waliwo abayimbi bano babazzamu nti bwakola vidiyo embi nga alina ekifaananyi kya paintinga tugenda kupulinga ba sponsors tulinalaga abayimbi bano abamu balina embeera eyo tulinalaga bakirati baffe mbu tulinamu kasente tulina okukola buvidiyo bubi tulina okukola audio ebibi ani agenda obikuba werimba taga nga akola buvidiyo ebibi tagalaga abantu nti yenakuwaza abayimbi wali mbuuza ebibuuzo ebyennaku abayimbi ba Uganda bagirira nemuka kale sebukule kyoyagala simba zepoti balowooza byekimigiyenda kali kankubuliza ne Nigeria abasajja yetuma nekyatali nga alina yefosinga okubeera apeninga ekifaananyi ogenda okujja gyali Vivian olaba vidiyo eno gyokoze ne audio gwokoze trust me omuntu najja ku channel yo mba naye mugende ku channel mwe abatuwuliriza olabe vidiyo ya Vivian Tendo bw'onaagiraba sente zengenda okubbuukinga nja kusinziira ku waka bw'olina ndabe Vivian Tendo alina waka bwati naye abayimbi baffe agamba bane njala kwena kuwaza nalina ekikomando nga nzija wano ngani akuwa ebiryo lye ya sente naye ekyamazima ekintu ekyo sikyegomba ekyo ekyokwenakuwaza okulaga abantu nti nonze simanya mbonyebonye embuzi ezo tezinyumira kale bambi ekyo kyo kiyinza obba kibaawo bakikuliriza ennyo maama yapata tetwogera tufiiriddwa naye olinagamba wale maama yafa sina maama sina nowa please kati anaakuyamba n'atandika atanga omutandikidde munnaku mama ine nze nkugamba amazima mulikana kambata ani kata kambata alina piriti olina nange okudde muno olina mpa okay Vivian gwokyogirako ki management sizaffe ozoogerako ki waliko mu management novaayo kale nze management eyange simanyi oba nez'abaana bwezikola ki bwe ziri kubanga nze the problem gyenyinza okugamba nti problem kale si problem tinze ne management yange my former management tetwalina ku like agreement eyo nti nga kyewa picturing nze nti omuyimbi ogenda funa buli kyoyagala ogenda sula mu nju gyoyagala ogenda it wasn't that ekintu kyaffe kyali about music ndongo yes ndongo strictly ate nga n'endongo eyo we help each other tekiri eri yokka nti nno twawulira nti buli kimu baali bakimala njagala funa ekyeri sitaga twakyo njagala wulira kya management embi ate naye katusigira kifaananyi waliwo tugenda otuukira ku management yakolaga ekyali eri ekitali eno kaakati nga ne music yennyini
it's not that ntuula butuuzi buli kimu ne bakikolera nedda. Privilege ennene gye nali singa obeera nayo is having good songs. Nyimba ennungi so mwazina. Nyimba ennungi from you say Woman Rafiki is a very good writer. Very. So privilege esokera ddala nga I get very good songs, good production kubanga Eliakis is a good producer. So awo nga wekikoma. Bino ebirala Promotion mweyambako okitegeera video mugenda kweyamba promotion mweyamba okitegeera yes so nti singa wetulowooza nti buli kimu kyali kiggwa no hey yeah what discussion twalina wano ku show I think it was yesterday issue y'aba sponsors oba ba investors yes nti most especially katusinzidde ku bayimbi abakyala nti mukyayisizza abantu okuteeka mu ndongo ssente lwaki bakyala nkireeta nti Vivian omusajja asobola okuva from somewhere ng'alina ssente ze is willing to invest in your music yes n'akuteekamu ssente n'akuzimba n'akuyambayambako guba mutandise okuyildinga okutandika okufuna ku ssente naye okutandika okwenyumiriza mu project oba mu product eya Vivian Tendo ate n'opuluka n'omuntu omulala ate ebiseera ebisinga omuntu oyo gwoba opuluse naye kisigambye nti gwe nti waliwo ate abagenda n'abantu abalala ne babagira ddala ku mulamwa nti ba investors bano batandise okutya okusingira ddala abayimbi abakyala mmwe nze kati kyendowooza nga nze kisinziira ekibaawudde ki okitegeera it depends on what has separated you oyinza obba fine otaddemu ssente for example tuyinza nobba tubadde mu relationship okitegeera sponsor nti tusobola okwawukana nga wale bwagambye naye kisinziira ki ekibaleetedde okwawukana for example if you've invested money mu nze most of the times okujjawo ng'omuntu taatawo most of the time kubanga ekyamazima si kyangu omuntu kuteekamu ssente si kyangu just like that si muganda wo si taatawo yes so nakuteekamu ssente so in most cases abantu abo oyinza obba oyina relationship naye maybe a romantic relationship so if bw'okola ebintu ebitali birungi relationship wise mba nja kwawukana naawe mba nja ku appreciating the fact that ontaddemu ssente naye ate sigenda kusigala naawe like sigenda kusigaza relationship gye mbadde nnina naawe because you've invested money in my career oba okitegeera yeah nti nsigala ndi grateful but then I can't keep you around because of that nina manager omugero alinyumyako naye alina omuyimbi omukyala yes nembuuza how best can you manage a female artist oyinza kumanaginga otya omuyimbi omukyala netumaliriza nga ffenna tulabika tugenda kukanya nti Vivian Tendo nina kuganza okumanaginga obulungi nti okufuna obulungi n'okufuuza onkolera ekyenjagala olina kuba muntu wange nti it's a good point nti ffe nnyini abali mu ndongo twakwata ekifaananyi kyaffe netukisiiga bubi twayonona ekifaananyi ky'endongo nti ba investor bali ebbali abandiyagadde oleeta sente mu ndongo tubatiisa bamanyi bayayi kati agamba maani nfuniramu wa omwana ono bwe muteeka ewange nembeera nga I damage I manage and damage nti aba alina yagamba omusijja fiira lumu anja ku managing ate nga wenda managing nga wenda managing okola bibiri you eat naye nze kale ekifaananyi kyava wali ku kifaananyi kyetwapaintinga nze ng'omuntu ekyo sijja gamba nti nno nkiwagira omuyimbi alina oddatinga manager because tukoze tutereza ekifaananyi tunoonye ekyo of course ekifaananyi oyinza okukitereza namwe temufugika ngamba ekifaananyi mu ndongo in general otereza ekifaananyi bayayi this is a business tusobola okukola olaba omusajja ajja kuva ebunaayira ajja kuva ebbamunanika nga alina ku ssente ze mu nsawo wano oyo Vivian Tendo mukwate bulungi kati Vivian Tendo wofuna omuntu ng'oyo nga zze gy'oli oli mwana muwala mukwate bulungi nkubuulira nti ngaze okuwa ssente okuteekamu akasente nti mulage mugambe nti si bya kulya keeke si bya kulya keeke muniino kuba abaseera bajjanga mangenda kulya keeke nga weteekamu akasente mulage nti tugenda kukola ndongo endongo gye gifunamu bwoti abayimbi ebisente temu explaining abantu bano si balambulukufu obeera mulambulukufu osobola obeera omulambulukufu naye
muyina ekintu mwe kyemwirabidde in explaining waliwo ekintu kye bayita nature omuntu osobola obbimu explainingira ebyo byonna era nakkiriza but in the long run nekyusa si kwekyusa in the long run muyinza ofuna enkolagana endala science yes katatere mbeera nga biri bye mwateesa mukola then you're not professional ne olaba Vivian professional knows no nature Vivian tosobola kwala kuduuka nga mubalansinga ebitabo sisobola kanoze enkola naawe netubalansinga nekolenga mama that's why nekyo kintu kyogamba nti no okudatinga manager sokolire mwajjemu akasweta soko kajjemu ndabe nze nsobola mu studio ya leero amma mbadde waleka emikolo mbadde kunyonyola nze that's why ne waba muntu nga manager wange mba sisobola mudatinga for so many reasons. Really? Yes. You can't do business. Tetsa kola business on it. No. Then that is professionalism. No, I don't care if I'm not professional. No. Oh, you know what profession? Inze Vivian wenkuwola sente zange olaba mukazi wange. Muganda yange ino zinziriza. Era nkuzukusa kyo kukumyola gendo okole Chala sema akuluma. Muganda wange. Neke, otokwanga mulove. Eyo mwana akukole ebyo. Tubyogerera wano. N'omukono akakadde tubyogerera paka ekyenda. Osigaze tubyogerera lino mukazi oyino mukazi. Muganda wange kugamba yakide mu double statement eri. Giddemu kunyonyola. Giddemu mpulire. Nino mukazi oyino mukazi. Weyogere ko wekka. Leko limusirawo solo gattako. Yogera bibyo wewe. Solo gattako. Wale buli amazapo. Omuntu osobola ba professional mbirabyeko. Yes. Lwaki ono kisoboke Uganda gundi adekul de gold ne muchala wesimi they are professional ebyalavu bibeerawo but when it comes to business ama kuzo collabo babero ne basipalitika business tino video uliyimba kufuna mugo lwange luno sirulo baba gatika busungu ne mwantu gatika nyo busungu mu business yes yanyigamu okunyiga ngatuzeyo katono wa Yes Monafik Proud. Was it out of anger? Nine pisa. Ngaine pisa. Chechi ngacha katonda. Ngakapi obanga Ngamuwangu muntu. Ngansinga ko buwangu. What it is? Ezo basi muwangu lenga nsinga. Ngaine buto dene ngaine buto dene. Why? Yofa. Kwaonyao. Oyagala kubi mugowamo. Nyakulaba wawandukiramu. Kwaonyao. Ngatayambala nkofira. Back. Anyways, Vivian, we bali kujja. Nange neyanza. Ate we bali kola music omulungi bana. Thank you. Obaka bwandikedde abantu basaba basajja kabaka. Obugambo bwo busembayo kushow olunaku olwaleero. Njagala nnyo okwebaza abawuliriza CBS mwenna. Nebaza nnyo bafans bange mwe bali kuwagira music wange. Bambi mbasaba munonye kayimba kange bakayita Metta Love. It's out on my YouTube channel. Mukanonyeko, muka requesting, mukanyumirwe, mbagaliza olunaku olulungi. Wallahi Vivian mutumire. Ani? Mutumire. Tumideko mama. Mikwano jaye byonna, manager Bash, Fahad. Eri muri. Team Vivian Tendo. Ono yani? Nchatumira. Walo ne mikwano jaye bangambi abaliko baliku. Ababoda. Ku stage yo kusoya ebonga. Vuga. Yes. Abakiyaye baffe. Bangambi kwe bali nabo mbatumide. Waliwo ekitera okuvuga ekivubuka ekya boda. Kyani. Yagala kunondo. Bannange mwe bali kubeera bawuliza. Awuweyi. Bandi bali kubeera bawuliza balungi nnyo. Abakumando so program nyingi zijja abogopere wala mala basembedde. Ne bali mu tukize tuberekeze tusikagana olunaku olw'enkya. Ayi mukama tuyambe tukumire bayi sabasajja kabaka. 88.8 CBS FM.